omwana omupakingidde obungobo ate n'omugamba teweegatta oba opakinze bwaki kati toyinza kugamba ku 15 kubanga bwogeza contraception kitegeeza tososodde mulimu empeke mulimu IUDs mulimu empiso mulimu obuweta mulimu bupatch ezo kati zitugala ziriho mono mulimu akapiira kati bw'oba okataddemu contraception bw'ogikkiriza ogenda girimitinga bw'oba ogambye nti obakkiriza mu contraception tulinamu ze bayita morning after pills mu bazungu ekyo bakibaliramu morning after fe mu bukristaayo gye tulabanga abortion nti ogenze ne weegatta naye weerabidde nti olabika ovulating ng'osuubira okuba olubuto oba okulufuna limire biveemu keeko it's morning after anti kati buli omu bwakayita so that morning after stupidity wasazeewo n'ogamba kankamire so kakitegeeza bw'ogamba contraception fe abategeera tubigudde byonna kati mu contraception mulimu ekintu kye bayita okusala enseke oba ozisiba both mbakazi oba mbasajja kati ebintu bino tubitadde mbaana betugamba tebasobola kwerowooleza nti n'okufuna passport yeetaaga omuzadde akonsentinge oba amusabire omwana si yasaba passport tannakula omuzadde gw'olina okugenda n'omwana kati toyinza kuŋŋamba ebirala byonna mukkiriza omuzadde abeere involved kati mu contraception mubakkirize ekitegeeza nti bwe tuba nga tugenze kati mu mateeka contraception mulina ziwa bazadde tuziwe baana temulina kubanga ebirala byonna mwagala omuzadde akkirize omwana omuzadde akkirizibwa okufunira omwana essomero omuzadde akkirizibwa okufunira omwana ndagamuntu okufunira omwana passport ne medical consent yonna because contraception zino ziri mu medical medical consent omwana kizibu okwesayiningira okulongoosebwa mu ddwaliro n'okukima eddagala lyonna tasobola kgenda wa musawo n'agamba ndi mulwadde bagenda mubuuza omuzadde bw'anajja wabawo omuntu omukulu alina omusayiningira kakitegeeza mu medical omuzadde alina obuyinza kati mu contraception mugenda tuwa obuyinza awo